Ababbi bazinzeeko ekyalo Njereere sangibwa mu Goma Division mu munisipaali y'e Mukono. Mu kiro ekikeesezza olunaku lwa leero kukakkana nga poliisi ekubiddewo omu amasasi agamuttiddewo. Abaatulumbye essaawa zaabadde nga 5 twabadde tunyuse nga tuzzeeyo waka ne batukubira nti omubbi asaze ebbaati waggulu agudde mu maduuka. Ffe wano tulinawo edduuka n'ebbaala kati twali tuggaddewo nga tuzzeeyo waka ne balyoka batukubira nti omubbi ali munda ne bajja okumugamba okuvaayo yagaanye kati ne bakuba amasasi mu bbanga kwe kuvaayo n'alyoka avaayo ne bamukuba ag'okunnyama n'afiirawo. Kitegeerekese nti omutuuze eyattiddwa ye Ssemanda Andrew ow'emyaka 20 ng'ono omuvubuka abadde awangayira ku kyalo kino Njereere. Idde kubanga nze nsulamu eri ruumu yabadde atambula ng'anoonya kasa yawulidde nti abasirikale bazze ng'anoonya waddukira ng'atagalira mu siiringi. Najja eno n'asala kasa yawulidde nti abasirikale basaze bazze eno n'asala n'amala n'adda eri gye baamukwatidde ne bamugamba okuwanika n'agaana ne bamukuba amasasi. We tutuukidde mu kitundu kino nga ebitaba by'omusaayi bye bikwaniriza mu dduuka omubbi mwe baamuttidde. Basobole okukwata omubbi oyo ng'ayingidde mu maduuka. Ndaba omusaayi. Omusaayi abasirikale olwadde babadde babayise nga bazze naye omubbi abasirikale ne bamugamba aveeyo n'agaana. So kati ne tugulawo ennyumba kuyita emabega loko maaso wabadde nga waggale nga tetumanye kyalina ne twasendabirwamu tusobole kuggula we tulaba ne tuggulawo ne bamugamba ke wansi n'agaana then ne bafayaringa amasasi waggulu mu kituli we yabadde then we gamukwatidde n'afa. Abatuuze be twogeddeko nabo bannyonnyodde engeri gye bazze babbibwamu n'obunkenke bwe babaddemu ng'ababbi bayita ku mabaati waggulu. Saategedde ekyamazima kiki yabadde anoonye olw'ensonga nti muno ntundamu ddagala lyokka temuliimu kyamaanyi mpozi ne bizinesi agininako eya mobile money gye nkolerawo okwo naye saategedde ekigendererwa kye ekituufu kye yabadde azze okukola oba yabadde azze kwonoona ddagala nga lowooza mulimu ssente oba yabadde azze kukola ekisaategedde ekituufu. Ndi musanyufu ku kyabaddewo okuba nti asobodde okufuna omubbi ne tumukwata n'avaawo nga afiiridde obulamu bwe kubanga kituyitiriddeko nnyo. Tugezaako okwekuuma naye ababbi ye baba negwikirizo bwe mutakuumye lwe bakola ki lwe bababba naye ku luno kyankoze bulungi yadde alinnye waggulu ne tusobola okukwatagana bulungi. Ndi musanyufu n'ekitundu kyaffe kino enkola gye kyakozeemu. Ababbi we batwe beetaaga batubbako ebintu bingi ne bakuleka mu bulumi okeera ku makya naawe oyiri babeewo babe bulungi naye okola akalungi ate bo nga bajja bakatwala butwazi mu bintu ebitaliimu kimagezi oluusi bakuleka bakusse n'okutta kuba kati kuno katundu kaffe bangi abantu be baakatta naye nga omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiriraano Rachel Kawala ayogedde ebyabaddewo mu kiro. Abasirikale baffe bano bwe babadde nga balawuna mu bitundu eby'e Mukono bano bafunye amawulire okuva ku mutuuze mu Njereere village nti waliwo ababbi abalabiddwako waggulu ku mabaati nga bagezaako kuyingirira maduuka. Abasirikale baffe ne basitukiramu okulaba ogubadde. Bano bwe baatuuseeyo ne bayingira erimu ku dduuka ly'omusuubuzi. Bano omuntu eyabadde waggulu ku massa n'agwira omu ku basirikale baffe. Mu kavuvuŋŋana ako essasi lyakubye ateeberezebwa okuba nga mubbi ng'amanyikiddwako limu lya Ande ng'ono atemeza mu myaka nga 2 era nga okunoonyeza kulaga nti ono yasaze amabaati waggulu era we yayise okuyingira edduuka lino nga omulambo gwe gutwaliddwa mu ddwaliro e Mulago nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.